Yasimpuuga abantu bewakiso tubalengedde mukyala Enjasabigo Nakyanja Anet ne baweereza eddoboozi ku simu yange ne bagamba ate weebale kubaweereza Flavia Nakafeero y'abakyala abo ababiri bwe banaakwata omumuli nga bwe bagutandise Wakiso tegenda kudda mabega. Sebo tukwebaza okutuwa envuumuulo ezo. Sebo nsaba nkuyite omuvunaanyizibwa wange National Chairman ow'ekibiina kino kati ekiganzi ate era ekigundiivu oyogereko. National Chairman abakulembeze ba DF Uganda wange n'obusimbwa Fred Kagwa mu ngeri y'enjawulo omuti okugenda kifuma abantu banakifuma mwenna. Happy people, happy Rwanda, better country. Happy people, better country. Happy people, better country. Better country. Happy people. Onegatteko waniriza abantu bano abasatu abanjuddwa mu ngeri enjawulo olw'eggulu lwa leero mu DF ne ttiimu zonna. Onabusimbwa muganda wange najja Nakifuma n'ennambula emirimu gy'akoze mu Nakifuma egy'enkizo n'empa n'obuwagizi emirimu gye era n'envayo twali ku kisaawe ne mbagamba Simba ono mu munyweze ali mu ttaamu ye esooka naye wanjawulo. Akabenje akaagwa wano mu Uganda be bakulembeze abayitanga mu kuka nga ne bwogezaako okumuwagamiza abagamire tasobola kuwagamira ayita buyisi. Gy'ava tomanyiiyo, gy'alaga tomanyiiyo. Nyina essanyu okubategeeza nti Musimbwa Kagwa Nakifuma erina omukulembeze. Ekitundu kya Uganda kyonna ekitalina mukulembeze era kiyita buyisi. Ate wano mu Buganda we wakyali ensonyi bwe tulina abakulembeze nga tosobola kumanya gy'alagana gy'adda. Kakati mmwe ab'e Nakifuma mwebale okutegeera nti Uganda yagwa kabenje mu ttuntu. Ate akabenje kakagudde ku gaali ya mukka ng'olina okuvaawo mangu nnyo weetaasa ate owonya obuki n'ekidduka okirekawo n'owonya obulamu. Bw'obeera muzadde omwana wo n'akugamba nti taata gye nafumbirwa bakunta emisana n'ekiro, omugamba nti mwana wange nyweze ddya sebo okuliko obusezi bw'emisana byakwane. Obukulembeze butambulira ku kunywezagana, ku kuzimbagana, butambulira ku kuwuliziganya, si ku biragiro. Twakkaanya ne ttiimu eno n'abataliiwo okuzimba ekintu ekipya mu byobufuzi bya Uganda kye bayita Democratic Front. Si lwakubulwa bikola, si lwakubulwa bibiina. Bangi ku mmwe mbamanyi mwali ba kiragala, mwamanya ekyagwa ku bijja bya bajjajjaffe. Mukadde waffe yafa, omusika n'agwa eddawo n'atunda n'ebijja. Obupiira osobola ku malaalo. Tugamba tulina obuwongo, tulina obusobozi, ffe tubale tuleera n'abalala. Bwe twajjawo omugongo mubalawe baddu obayiringita bakkirira mu lusenyi. Obukulembeze bwa Simbwa tubwenyumirizaamu. Tugenda kuba kitundu ku ye ku Nakifuma okuzimba ebirowoozo ebipya ebyobufuzi mu Uganda. Bonabo Simbwa tukwaniza nnyo DF. Era buli bwe mulaba manya bumanya nti mu Meeyi kulayira Nakifuma Simbwa nga atambula naki? Omuntu gwe twalonda si mupaapaali. Muvule. Era si nsogasoga situlunda mayuba. Muvule. Omuvule kabonero ka buwangaazi. Era mwe ab'e Nakifuma musimba muvule muyinza n'obutagulyako ne muyinza okwegoma mu kikome
naye abaana n'abazzukulu bajja gukola ki? Tuli mu kuzimba kintu kya buwangaazi. Mugende mugamba abantu baffe abali Nakifuma bave mu byobufuzi ebyokiyita mu luggya. Tuddemu tuzimbe buto, tuddemu tunywezagane. Buli muntu agambe munne nti ensonga twagitegedde, tutambule. Mufunye omugabe w'olutabaalo, mumuveeko emabega tutambule tutabaale. Wano mugende muzimbe buto. Oli abadde atugamba nti ate Nakifuma twaliyo DF kibiina kya myezi 3 kirina ababaka 5 mu Parliament. Oyo abeera mulekwa. Kikulaga nti kikula kisinga ne musetala wo mu lutobazi okukula. Mugende mu kizimbe ekimanyise buli omu. Simbwa bwe bamugobaganya ne bamusenza n'oluti, namugamba nakulabula nti abo bakunta n'emisana. Jangu tukole. Naye musajja mugezi nnyo yagambirawo nti sisobola kubeera mu bintu byakwekkiriranya nga ndi musajja. Webeere kubeera musajja ayimirira. Era mumunywereko. Temubeeranga na mukulembeze aganaaga ng'omugumba omunafu. Mubeeranga n'omukulembeze nga bwayimirira abeera akoze eki? Mukkirizamu. Nakuya mumuwulidde omwana omuwala ono tasobola Palamenti ono? Abaana bano batendeke bulungi. Nakyanja mutegeera bulungi asobola nnyo. Abadde mukulembeze wakisa ebbanga lyonna. Tubaniriza mu DF tugenda kutambula, tujja kutegeerebwa bulungi. Abantu baffe abamu ensonga bazitegeera ziyiseeko obudde. Ne Mukama atubedde bangi bazitegedde, tugenda kutambula. Mbaagaliza okutabaala obulungi. Sebo mu ngeri y'emu Honorable Simbu ono tagenda kutambula yekka nga yeesongodde mu mukono. Tulina obukulembeze ku buli mutendera era tukyayanjula obukulembeze. Mukyala Nakanjako Teddy ono mumulaba mumwanirize ng'abaddiye. Omukyala ono azze kulamuza bubaka bwa mukyala wa Mukono district era tugenda kumwaniriza mu ngeri enjawulo nga amaze nomination eya DF. Awalampye ki? Wama ne bw'otuula. Agende mu process ya nomination agimalize ekibiina ebyo tujja kubyongerako. Mu byonna zokka tulina ennaku 2 njala kutegeeza mmwe mwenna abali eyo abadde bakyalingiza ku DF. Temulingiza mujje. Temukwatibwa nsonyi lwa bakwatibwa ensonyi. Obudde we buli bumamala. Mujje tutambule tujja kugusa olutabaalo. Mwami Miro Saddati okuva e Buvuma oliwa tukwaniriza tugenda kuyisa mu nteekateeka zonna eza DF. Ate bw'onoobala nomination ez'ekibiina tukwanjula eri eggwanga nga kandidi waffe omutongole. Naye mu byonna tutambula tujja kugusa olutabaalo. Abantu b'e Nakifuma Honorable Simbwa eno ye DF bawale baleeta. Olwokuba twazzeemu mu ngeri ya kipayopayo. Pulezidenti yali tabategekedde naye agenda bagabula nga pulezidenti wa DF temweyaliikirira. Okumanya ab'Ekyaggwe mbaagala nnyo kubanga mwe mwampa n'omukyala muli bakodomi bange. Muyogera nga sibawadde enkoko. Mwebale nnyo, mwebaliye ddala okujja maaso mooja agundegunde.